po jako akawuwo. Banji abasinga ba carriers oba balina akatufali akaleeta sickle cell naye tebamanyi. Obulwadde bwa nnalubirizi ezimu ku ndwadde ezitasaana kubuusibwa maaso olw'obulabe bwe bulina nga ku baana emitwalo 16 abazaalibwa mu Uganda abaana emitwalo 2.5 be babeera n'obulwadde buno wabula nga abamu kigenda okuzuulibwa nti babulina nga kikeerezi. Abaana oba abantu balina obulwadde bwa sickle cell tebamanyi wawo okuja ogundi obujjanjabi. Era nga ndwadde ya sickle cell zimbi nnyo kubanga etaataaganya obulamu bw'omuntu. Ekitongole ki Sarafina Sickle Cell Society ekimu ku bidduukirira abantu abalina obulwadde buno kiraze obwennyamivu olw'omuwendo gw'abaana abaafa obulwadde bwa nnalubiri mu biseera eby'omuggalo okulinnya okutuuka ku bitundu 9 ku 100 era ng'okusinziira ku mutandisi w'ekitongole kino Dr. Sarafina Bukirwa kino kyava ku butabaawo ntambula olw'obujjanjabi ne bukeerewo okutuuka ku baana abalina obulwadde buno. Emitwalo 16 egy'abaana abazaalibwa mu Uganda olwaleero emitwalo 2.5 babeera n'obulwadde bwa sickle cell. Abaana 9 ku buli 100 bafa nga tebannaba kuweza myaka 5 nga kino kiva ku bujjanjabi obutono obuliwo ku bulwadde bwa sickle cell. Abasawo okubeera nga si bakugu kimala ku kikwatagana n'obulwadde bwa sickle cell wamu n'okulwawo okukeberebwa obulwadde bwa sickle cell buno. Ng'olwo we tugenda okuzuula nti omwana alina obulwadde buno bwa sickle cell oba omuntu awangala n'obulwadde bwa sickle cell oluusi kibeera kiri too late. Dr. Bukirwa agamba nti obulwadde bwa nnalubiri bwa mu musaayi ekitegeeza nti bwa nsikirano nga singa maama oba taata omu ku bo abeera n'obulwadde buno n'omwana aba asobola okubufuna era ng'ono asinzidde wano okukubiriza abaagalana okusookanga okwekebeza obulwadde buno nga tebannaba kufumbiriganwa. Bulwadde bwa musaayi era nga bulwadde bwa nsikirano buno bwe tuyita genetic illness oba obulwadde obutambula okuva ku mugigi gumu okudda ku mugigi omulala nga omuntu alina akatofaali akaleeta sickle cell kye tuyita carrier wabeera nga ali ne munne oba omwagalwa we ne beegatta ne bazaala omwana balina emikisa 5 ku 100 okuzaala omwana alina obulwadde bwa sickle cell ne babeera n'emikisa 25 ku buli 100 okuzaala omwana omulamu ate era ne babeera n'emikisa 25 ku buli 100 okuzaala omwana nga carrier nga munnaabwe. Ono asinzidde wano n'asaba gavumenti okudduukira ebitongole by'obwannakyewa ebeera bivuddeyo okulwanyisa endwadde yonna okusobola okutuusa empeereza emala eri abantu ababeera bagyetaaga. Kakano nga nkubira gavumenti y'omulanga ejje ekwatire ku bitongole eby'enjawulo ebiyimiriddewo mu kulwanyisa obulwadde bwa nnalubiri okulaba nga tufuna sappooti etumala okugezaako okuscreeninga abantu oba okukebera obulwadde bwa nnalubiri okuscreeninga abantu abagenda ofumbiriganwa tulabe nti tebalina kasigo kaleeta bulwadde bwa sickle cell okusobola okuzaala abaana abalamu wamu n'okwongera okusomesebwa ku bulwadde bwa sickle cell wamu nga bwe kiri ku ndwadde endala. Tukkiriza nti gavumenti webeera etukwatiddeko olwo abantu ne basomesebwa ne bamanya ekikwatagana ku bulwadde bwa sickle cell. Dr. Henry Emenya akola ku by'eddagala erijjanjaba ekirwadde kya nnalubiri mu kampuni ya Spring Pharmacy era nga bano baliko eddagala lye bagabidde ekitongole kya Sarafina okuyambako ku bantu abalina obulwadde bwa nnalubiri agambye nti eddagala lino terina buzibu bwonna singa omuntu abeera alikozesezza bulungi ng'abasawo bwe balambika. Kituufu nti eddagala lya hydroxyurea lina side effect. So side effects ezimu ze bagamba mu bitabo nti zikendeera cells zaffe ezabejjo nga gavumenti etagetinga cells ezikola omusaayi. Kiba kitegeeza nti ne cells endala kigenda zikosa kyoba olaba tuvuddeyo ne tugamba nti obanga wayisewo emyezi ng'esatu bakola blood check up agamba nti atuuseewa. Omusawo yenna walaba nti eddagala ku kibumba kigenze kyonooneka tosigala nga oligaba naye nga wekiri mu kitabo sigamba nti wekiri nti buli omu agenda kukosebwa. Steven Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Nga we twekebeza obulwadde bwa mukenenya n'endwadde endala mbasaba mwekebeza obulwadde bwa sickle cell